bana Uganda banji nyo ngani wankubadde twanwe twetaga change olaba nga tewali change jegenda kuva okusinzira ebibiina bwe biri omukubaka honorable Nsereko kati ye president w'ekibiina atongoza ekibiina kye mawa bali mu kulonda basowamala bali mu kweyagaliza byatasande na kusanira kubeera olw'ensonga sowamala toli qualified kugenda kubeera wesimba kwa president wa DP ekyo kimanyi naye ng'ejo oli kajiko nattabula ng'ejo oyagala entalo oyagala okwenyiga mu kyakaali owoza ne gundi namujja bwentyo asimanyi vice president kandi namujja bwentyo that is not your yimba. Are you qualified? Tali qualified. What do you mean? Tali supposed because bayina mateka gakulaga nti kwa simba kwa president oyina okubanga oyina ebbanga wait mupate oyina okubeera bot no tali n'oba omwagala otya kuba omwagala nnyo naye tali yogera ebya movement ebya dipito bimanyi no excuse me ebya movement no ebya dipito bimanyi this is Uganda awabaddewo mukwate gwanga fene mulinyirira mu banna byabufuzi abeyagaliza bomba mwagala okujjako Museveni atemegata mu kibiina kimu. That's what I've been talking. That is my submission. That is my submission. But don't make personal attacks. That is not a person. What do you know about Sebamala? What do you know about DP, Sebamala and the DP constitution? Put a respect to Mau because DP singa si Mau. No kubera singa teriwo. Mwana mwazungana ne mugera ko mbibine birala. Abane mukola DP broko. Abane mugenda luddawa. Naye Mau yensonga waki na DP mukyasobola okujogerako. President Mau yensonga waki DP ekya stand strong. President Mau yensonga waki mukyalenga nakagundi ka green. Put a respect in Mau's name. Nego wadda onogando jamuvu momolengezi okole kyakali bakuyise nga president. Okimayi bintu oli qualified. Toyina bisanyize be tonaweza myaka gye bagala president kwesimbira udensonga waki wandu say. Boba wandu sali tokola fujjo baba wagizibo bakume baneme kola fujjo mukyuzinga omuntu omulala oba mulondo oyo asanide Uganda fena tujetage kyo kubanga mwa twabukana mu bibiina tekitugana kubera bana Uganda kwogera kuye mukola kubanga bikosa yogera waliwo ekigambo kigamba see who is talking endobozo bwe kugamba gwe kati oyononera Mau kizibu kye gwanga Uganda no oyononera Mau no because I'm not kutisa because you know Mau mwagala ng'omuntu Mau muna Uganda Mau ye president wa DP yes. Mau akumya DP okubanga mukyasana okujogera kumana abalemerera dda ne mutambula ne muzungana kabana bagenda mu DP block abane bagenda luddawa naye gwe ekyokubiri gwe bojja n'ogamba nze nja byono na mumanyi nja biri nyali nyamu bwento ne sekandi bwe namujjayo kati ye lwakyayogera ku sekandi lwakyayogera ku sekandi yamujjayo yamulekayo kati amuleke yamujjayo lwaki gwe ngana okwogera ku DP nga mwogera ku sekandi mutujjako olugezigezi abalonzi kino nkibagamba bw'obanga oli ng'oli mulonzi that's why ngamba nti set up for the best bano abasajja bagenda bannanfuusi bano benjogerako abalala ono yekaye mutuufu lwaki set up for the best ono yayagala eggwanga olitwala mu maaso bano abasajja bemulonda simanyi baani ba president b'ebibiina ebirala bonna beyagaza muntu kwebegera kyova olaba kati Katonga yakoze ekibiina Lukwago ayagala kujja kwa president Nsereko ayagala kujja kwa president Mau ayagala kujja kwa president Mau ayagala kwa DP simanyi baana esimba nawo I don't know nyoza mu DP mujja kuva muna bagenda okwesimba kwa president Kyagulanyi ayagala kwa president ate ne weewuunyi forofota ali mu Baganda kyakala bannange muswaza Buganda basajja mmwe oba basajja kabaka babeerera awulira atya. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.